Ebyokwerinda binywezeddwa ku kyalo Sanga Matugga mu Wakiso District ng'ekitongole ekivunaanyizibwa ku butonde bw'ensi ekya NEMA kimenya ekikomera n'okusaanyaawo ebintu ebibadde bigenda mu maaso ng'Abachina bazimba mu lutobazi. Ekikomera kino kimenyeddwa aba NEMA nga bali wamu ne poliisi y'obutonde bw'ensi. Wakati ng'okumenya kugenda mu maaso, bannannyini kampuni eno Abachina balabiddwako nga batuuka awabadde wamenyebwa bonna nga bawotose olw'emmaali yaabwe etokomose. Wano era waliwo ebintu ebisangiddwa mu kifo kino ebibadde bikozesebwa mu kuzimba, gamba nga jenereeta ezikuba amazzi zibooyeddwa ne zitwalibwa poliisi ekuuma obutonde. Okusinziira ku NEMA, kampuni eno ezze erabula okuzzaawo entobazi ze basaanyizzaawo naye nga bafuuyira ndiga mulere. Omuntu ono bye yakola waba ba factory eno kyebakola kiremesa oba kikontana n'etteeka ly'obutonde bw'ensi erya CAP 181 erigaana abantu okusaalimbira mu lutobazi. Kaakati nno bano tutandise okuteekateeka fayiro zaffe nga tusuubirira ddala nti nga twakamala okuteekateeka fayiro kuno tujja kuba tubatwala mu kkooti. Omwogezi wa NEMA William Zirubulwa gwe tufunidde ku ssimu akakasizza okumenyebwa kw'ekikomera kya kampuni eno era n'abalabula obutakemebwa kuddamu kuzimba. Koze ekikwekweto ekyokuzzaawo olutobazi olw'e Matugga Sanga. Luno nno olutobazi lwasangiddwa oba lwasangibwa nga lwayonoonebwa degrader omu abeeyise ba China Steel. Bano nno baaweebwa ebiragiro eby'okuluzzaawo mu Desemba w'omwaka oguwedde naye ne batawuliriza. Abatuuze be twogeddeko nabo basanyukidde ab'ekitongole kya NEMA okumenya ekikomera ky'Abachina kubanga baabazibira n'oluzzi kwe baali bakima amazzi. Wali waggulu waaliwo oluzzi naye oluzzi baaluziba. Mu kuluziba kigeza bwe baalugalirayo naye kati bangi baali bafuna amazzi naye kati abamu tebakyafuna mazzi. Ne bafulumya omudumu kagundi kataapu kamu kekafulumya amazzi ogajja munda naye tetumanyi munda baalukola batya. Not happy with what's going in the area because of for the people building the wetland. They should look for a better place so that they can settle their companies. They deserve it. There will be a lesson to others also. NEMA egamba kaweefube w'okutaatira obutonde tagenda kussa mukono okutuusa nga buzziddwawo. Nze Andrew Sebbira ne Susan Nawonga, Matugga.